zimu so nafuna cases ebisiyaga kubiri ku street kwebiri kwebiri kati bajja batya okujja oli ajja nagamba ati anti oli ajja na alabanga oba onoonya kyakulya n'okwata mu mmere eyo gyabayemu amazzi naye oba ogikutemu n'agamba ebireke tugende ewange kugulire ebyokulya n'agulirawo omugaati n'ekyokunywerako nga soda omwana agamba ajja ngenda kusuza togenda sula leero wabweru kati gwe kutwala okusuza osanga okedde ozuuka nga emiguwa bakusibye emikono wenna n'amagulu ng'ate oli bwereere kati omusajja oyo ye waafunaawo ki amaanyi agabikola ebyo babikolako wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyoyoota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka feesi ne kawewera ng'akabebi tusiba n'okukola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian Supermarket mu basement essimu tuli ku noti 72 682 953 teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Okay, bavubuka bangi ku street mu ggwanga Uganda mu kibuga Kampala n'ebibuga ebirala Mbale yonna abaana gye muli ku street oba mwenna abazadde ng'onoonya omwana wo nga yagenda ku street balivinga mu bulamu ki babeera mu bulamu ki oba oli awo ALLANCRUZ nawaddeyo nnyo obudde okwagala okumanya abaana abali ku street bwe babeera ndine street boy Mr. Little Man ababadde bafollowing emboozi ye ku channel eno mwana muto alina emyaka 15 obulwadde yabujja ku street era agamba yatandika okwebaka ne bamalaaya nga wa myaka 7 abangi mwali mwebuuza omwana w'emyaka 7 kisobokera ddala ajja kuba atunyonnyola kwongera atunnyonnyole omukulu gwa omulamo gwa programu eno lwaki ngenda njibaleeta mu episodes njagala abazadde abamutegeere nti eno generation gye tulimu si generation eyedda nze ALLANCRUZ we nakulira ng'ebintu ebimu tetubimanyi generation eno gye tulimu ng'abaana bamanyi ebintu abaana balaba bagenda ku Google ne basearchinga obuvidiyo bwa XXX ne babunoonya ne babulaba weeri era abaana bayiga ebintu bino ku myaka emito njagala okuume omwana wo ayinza n'okuba abeera waka ne banne nga bazanya naye manya ebintu bino oba n'emize gino mwegiri mu baana abato babiyiga batya babijjawa omwana wa street waba yakikola n'afunamu obuzibu obukitegeeza naawe olina omwana ewaka weegendereza nnyo okumanya omwana wo byakola ensonga ng'ezo ALLANCRUZ gemanya CRUZ exclusive gwe mukutu tuli proudly powered by Africa One Tours and Travel era nga tukutegeeza ennaku z'omwezi nga 22 December omwezi guno gwennyini gwe tulimu tuddayo mu ggwanga ery'e Misiri oyagala tambula naffe oyagala kugenda naffe enamba ya Africa One Tours and Travel eri wansi mu box bulawo bwekyusa somako Africa One abajja abasama abaagala okugenda ku trips tugenda kuz'omwezi nga 22 tukomayo ennaku z'omwezi nga 3 bw'osasula teddamu kusasula kintu kyonna kyonna kulya kwebaka kulinnya mountain snan kukola shop buli kimu tukikolera okwo office service ziri ku Uganda House kale olunaku olwaleero Little Man yogerako nnyo buuza kuba tulaba balamusizzayo mwena abatulaba era nze Little Man ng'era mumanyi njagala kubabuuzaako eyo nene gye mulabira eggundi zaffe zino eno yenene analabanga umukutteko nnyo ajja afunayo awo kayambayambako nga omuntu era n'abaako kyayiga ng'omuntu ng'agirabye n'abaana abato nawe banga agirabye ajja ye ku kyayiga nga ye omuntu naye Uncle Mechanic buuza kuba tulaba Mr. ALLANCRUZ n'abatulaba bagana bensanyuse nnyo okubasinkana nate kateredde bulungi abatulaba n'omwami ono nsanyuse nnyo okubasinkana nate agabadde maanyi ga Mukama si kubala kwaffe kuba ffe tubala
netubala ntumane tukongoka so ate nno farakiza tugamba nti bwe tukoma okubala n'ebibalo byaffe ebibulira mu lufu ate mukama ye bw'atandikira though mbadde njagala okukuwabula Mr. ALLANCRUZ nti mu mboozi eno gwe totya blue move ziyite blue move sirimu tomuyita bulwadde muyite sirimu AIDS muyite AIDS tobikkirira kubanga otya nnyo comment section yawo nkulaba ekutawaanya nnyo waki tobikkako tobika kintu na kimu abaana baffe basaanawo ALLANCRUZ abaana baffa abaana balina obulwadde nze ngenda mu malwaliro nga ntutta abaana okay ekyo tukiteeke mabbali olunaku olwaleero n'omulamwa gwaffe gwe tutambudde nagwo mbadde nsaba tutandike show yaffe olunaku olwaleero omuntu azze nga afollowinga naye omuntu eyakatwegattako ng'olaba bulabi programu eno tujja tutandikira wakati tujja kuddayo nnyo mabega naye njagala ntandike ne little man ono atubuulire little man njagala obeere mwerufu wa programu zino nzikuwa because oli kyakulabirako eri abaana abato bangi mu bigambo byo njagala tugenda mpolampola mu kusookera ddala bwe mubeera ku street muwuliriza radio ki tubeera ku street tusinga nnyo owuliriza Simba ne tuwuliriza ne Galaxy TV ne Galaxy radio Galaxy radio Galaxy presenter kyo olwo ku radio olwo gwe muba muwagala ennyo okuwuliriza abamu abakolerako ng'abani bali tojjabe abazikolerako kati litojja abakolera bye mwagala akola nnyo ebintu awo ebirina osanyusamuko awo kakyawo naffe kyekivaako okumwagala ate abayimbi muwuliriza bayimbi ki ku street eyo nga muli awo ku street yamu tuwuliriza ennyimba za Pastor Bugembe Pastor Bugembe nani Pastor Bugembe ne Spice Spice ate bano abavubuka abaliko ennaku zino muwulirizani abavubuka abaliko tera nnyo owuliriza era Alien Skin ne Chameleone abantu abaliko Alien musinga mwagalako ki Alien nyimba ze nga kayimba ki enyimba kati wewe ntwayiseeko dda ne luno Stia Danger ne pati abantu baŋŋamba ne baŋŋamba era abamu nga bawakana nabagamba myaka 7 according ku bigambo byo wali otandise okwebaka n'abakyala ku street ng'abamu bawakana bagamba omwana w'emyaka 7 tabimanyi aba tabimanyi ne bagamba kisoboka era kati nga gw'omwana omuto w'emyaka 7 wegomba nyambala ekiraba ekyo wegomba ennyambala ennyambala gy'aba ayambadde neesikiriza aba okusikiriza kati gwoba mwana muto nga erina emyaka 7 ate ng'obeera ku street ng'ate mbeera ku street ekiraba ekyo neasikiriza okumala ng'ate neebase naye ekiraba ekyo kati gwe watandika otya bwe natandika nange natandika kuba nayigira ku gundi abo egyali emikwano negimbijigiriza jagamba gitya okuŋŋamba ati baŋŋamba eri bamalaya fera abe tusikola ki tubagula nange awo nembalaba nga bagula nentandika awo yiga mpola mpola kukakana nenzijjamu ate besandijjeemu obulwadde lwaki temwambala kondomu obuseera bwa kondomu bwe tetubulina twali tetubulina
Condom eba ya bei. Ya bei. Ya meka ku street ye. Ku street. Bagiguze 13. Condom. So bato zirina. So talafia. Talafia vuga nkalu. Vuga nkalu. Okuvuga okay. Tanditse okutiera. Tanditse okutia comment section togiroza kongo oli wano. Somese gwangala. Kati bana abakyala. Ye abatala abantu oli muto. Abakulaba nenga abayiya sente. Jana afune emisana. Nga alaba ate wana kugoba najjawo ekyokulya. Abayagala naye anyweko kasoda. Agweko chapati. Nga mwe bakawenja abera ku street eyo. Kati ye wabanga oyita wote. Ate mwenyini na akuyita. Ate naye ne wegombo okiraba ekyo. Akuyita? Ayita. Ngalaba oli muto. Akuyita. Nagamba ki? Era ebigambo. Soko no yogera ebintu nga bwe biri. Ampita. Nangamba. Nti oyinamu sente meka. Nemugamba oyinamu 13. Nangamba nti ezo zimpisaawo. Netugenda wa mu gunje mu buveera. Mu biveera ebyo. Awo nimugwasaganya ekintu. Kati awo ogenda olabanga ate wani yambayidde gundi eyo condom. Nga tokyalina wakola ki kujambala nga tetogirina nogirina mukaddako kennyini. Wakikola emirundi emeka? Nakikola emirundi mingi. Emirundi mingi. Ku bakazi ab'enjawulo? Metanikla bongo. Alan. Kankanyuze ka story kamu. Agenda tukasuka ku ekyo. Bade nsaba mpeyida kikanga 2. Alan nze nakula na mama. Bateze kwa mbrele n'omusana. Nakula na mama. Omukyalo yali omunaku ennyo era yakola buli kimu okulaba nga tubeerawo. Yavumwa nnyo. Mama wange bamutuma amannya mangi nnyo amabi. Olwokuba nakulanga ne mama yali mukwano gwange nnyo natandika okuwulira obubi nga bavuma maama wange. Era ekintu kyanto kyalinga psychologically. Naye nkulanga nina obusungu ku bantu bonna abavuma maama wange. Nganze omwana omuto ekintu ekyo kyankuliramu. Era nenkulanga nina obusungu. Mu bigambo ebyavumwanga maama wange mwalimu ekyokumulangira okuba nakyeyombekedde. Kubanga nze nakola simanyi taata wange nga simulabangako. Bwe nagendanga ku ssomero nasanganga obuvuyo bungi ku ssomero obumu ng'abaana bwe batuusibwa kubagamba nja kukulopa ewa taata. Nze nga omwana omuto neegombanga okulaba taata yaani, taata ategeeza ki. Kakati bwe nalaba nga siina taata nga nkiwulira buwulizi nasalawo okulwana entalo taata ze yandirwanye mu bulamu bwange. Kuba nawuliranga abaana bagamba nja kukulopa ewa taata, ajja kukole ki akube mugabo nti onkubye. Kakati neŋŋamba ekitegeeza nange singa nalina taata yandikubye abantu bano abavuma maama n'abanvuma ku ssomero. Natandika okujjula nenteekinga ono obuvunaanyizibwa, nenteekinga obwo obuvunaanyizibwa bwandibadde obwa taata mu bulamu bwange. Neneeyongera obusungu n'ebiseera ebisinga nawuliranga neetaaga taata mu bulamu bwange ne kibula. Olwo nentandikira ddala okugamba okuba aggressive okusolvinga ebintu byange mu ngeri gye nasuubiranga eyali entuufu ne taata gye yandikoze. Ekintu ekyo kyatandika okunkyayanga, ekyatandika okunkyaya ewaka ne ku ssomero. Lwaki ewaka ekyalo kyavumanga maama wange okuba nakyeyombekedde n'okuba omwavu ow'enkukunala. Ne ku ssomero abaana bwe bankubanga oba abaana bwe banyiizanga ne mbakuba, ebintu byonna byali birinanga kuggweera mu masakati ga taata. Kati bwe nalabanga ku ssomero sina protection, ewaka sina protection, ku myaka 4 ne ngenda ku street. Bwe nagenda ku street natomera buli muze gw'omanyi omubi ku street ku myaka 9. Kakati tuddayo wali nti broken family ya creating a broken soul. Kati broken soul eyange yali ready nnyo creating a broken nation or a broken country.
broken nation about exactly kugamba ensi broken country ensi menyese lwaki ensi yonna bwebaamu souls ezimenyese tezisobola gipangapanga kuba yaddembe era najo gizimenyamenya nga bwawulira gundi ono ng'agamba nti bo bakubbanga nga bw'ogaana bakutemako engalo kyekyenjogerako ensi emenyese famire ezimenyese zikola abantu abamenyese abantu abamenyese ne bakola ensi emenyese etambulira mu busungu obw'enkukunala kino kidda ekyo tukyatunyumiza nti baganda bazadde bannanga abali eyo bambi tugume tuyige okuguma ku lw'abaana obutaba selfish omwana myaka 7 abantu bawakana ninja kwetako wano omwana muyina nga yali victim w'okwegadanga okuva ku myaka ng'ena awusigalo yatandika ng'omukozesa paka obayina wano nja mukuleetera nga story neewedde so abantu bave mu kuwakana baneetunyweze famire zaffe ebiseera ebisinga tulowooza nnyo ku baana ng'ebintu bitusobedde abaana bayita mu bulumi bungi nnyo musajja gwe nga tunnasuula abakuzaala quality farm Madugomba bayita abalunzi bonna mu ggwanga okujja mu musomo gw'ebyobulunzi ogutuumiddwa ekyama mu bulunzi secrets in farming okuva nga 5 okutuusa nga 6 January ku faamu yaabwe Madugomba omusomo gwa nnaku 2 era tugenda kutendeka abalunzi mu nnunda ey'omulembe endiisa n'endabirira ebyuma eby'omulembe bikozesebwa mu kulunda oyige bw'ofuna mu kulunda ate era n'okukuuma ebitabo banking and record keeping nammwe abaagala okutandika ebyobulunzi nga temulina ssente wakuzeewola mujja ku olwo tujja kuba ne campfire ekiro era nga abayimbi ab'amaanyi ennyo mu ggwanga bakutusanyusa ekiro kyonna paka obudde kkejenge osasula shilingi 2,000 okulya okunywa n'okusula sasula ku momope kamunyenye mu 65 kamunyenye 3 kadaala merchant code eri 571 671 oba kuba essimu noti 779 291 758 ovuga n'otuuka e Maddu Town Council Gomba District nodda ku Maddu Kiganda Road kilomita 4 zokka ng'otuuse ku Kuzaara Quality Farm. myaka 7 biri real nze omanyi sitera nnyo nembedde nnyo comment section sitera nnyo kusoma comments mu interviews zimalamu amaanyi naye ku interview yo nazisoma era kyova agambye nti atotya embwa giyite embwa tusomesa abaana tebalina byakulabirako buli muntu ajja n'abikkiririza engero zetwogereramu abaana tebanatandika zitegeera agenda nazitegeera nga yozeza emyaka 17 nga kirireeti mechanic omwana emyaka 7 ku street wabeerako ku street wamalako bbanga ki nagendako nina emyaka 9 navaako nina emyaka 2 so ku myaka 7 ku myaka 7 simanyi lwaki abantu bawakanya ekintu ekyo ku myaka 7 omwana wa ku street aba munene nnyo aba mukulu nnyo nentegeerayo ebisinga omwana wo ow'emyaka 7 emirundi nga 10 si 10 gyokka kubanga ku myaka 7 omwana wa ku street aba yafuuka taata aba yafuuka maama aba yafuuka kojja aba yafuuka jjajja era yaba nannyinimu taba na maka naye wasimba amakanda mu kutiya ye tomuggyaawo ne bw'oba ofa mu kutiya omwasula ge gaba amakage naye tomuggyaamu ne bw'oba ofa eddembe lye litandikiraawo ery'okutulugunya ery'okutta ery'okubba n'ery'okutamiira kati ku myaka 7 omwana wa ku street aba mukulu nnyo Aliyo tiyagambye nti ogwo omuze gw'okulaba malaya agulaba ku bakulu be yagukoppako kituufu abaana b'oku street myaka 13 abawala beetunda ne bafuna embuto ne bazijjamu ne bazisuula mu myala abalala bami ne bafa olw'obutaba n'abaddaabiriza nga bwe kiri ku baana abawala ku myaka 13 nga tandise ogenda mu mbeera ze ez'ekikyala bwe kiba ne ku bavubuka ekiri ku bavubuka ekyenjawulo nti ate bo baba aggressive nnyo okusinga abakazi. Elliot, abaana abafiira ku street bemukera ku machanga bafudde babaziikawo abaziika mulimbo anti baba tebalina waabwe ng'era basanga omulambo ku street bakutwala mulimbo kuba batolina wakikakyo batolina muntu akumanya wadde n'ennamba n'emu ne bakutwala mulimbo kuba gye babakuŋŋaanyiza mu mwezi oyinza okulaba gwe isaki wamala ku street walaba ku baana mu mwezi ng'abaana bameka abafa abaana balinga 5 benaakalaba nga bafa buli mwezi kubanga batwala mulimbo eyo naye ng'ate nange kinkwasa ennaku ku ebyo ki ekisinga obatta okubatta era bulwadde ng'obwo siriimu kwegadanga n'abantu ng'era bw'omanyi obulwadde obwo obukola ki obutta abantu bamira eddagala ate awo ku street oba ogenda kujjawa eddagala oba ogenda kujjayo ebbaluwa egenda okutwala ku ddagala oba tolina egenda
kutwala ku gundi ku ddwaliro ofune eddagala ate mugenda ku ddwaliro babagamba ki ng'oliwa street kuba bagamba eddagala lya bwereere lya bwereere kituufu naate abamu baba tebafaayo kati oba tomanyi okiraba ekyo oba ogenda tegeera otya nti nkalina oba togenda tegeera nti oba akalina oba takalina era ne banagenda mu gundi mu ddwaliro ne bamukeberera tagenda faayo kumira okiraba ekyo ne banaalimuwa ajagamba n'abasawo bakola ki jasi banumbagana bulumbaganye naye si mulumbagana baba muyambako ekyo naye nga ye wakiraba obubi n'agamba nze kambisuuleyo mbireke n'atandika okubeera ebyo ate we buto mulinnya mpola mpola ne bukula n'afa kiraba ekyo Alani abaana abato bo balowooza sirimu tabakwata era ze mbafunye wano ne mbagamba tugende bakebere ku kasirimu naga nenze ndi muto anko naga nze ndi muto anko ate nze sirimu ankwata nze ndi muto nomugamba nedda kugamba n'omunnyonnyola obuto kyeki sirimu kyeki n'okukwata kyeki n'omuzimba paka bw'omutwala naye muka Katonda muggulu abaana bennaakatwala wano 12 bennaakatwala 13 nfunyeeko 6 nga balwadde abato okutandikira ku myaka 11 paka ku myaka 17 naye nga bonna story yaabwe yeemu nagenda nga nendaba bulu move mu kibanda obukaba nga mpayo esiringi 5 nengenda mu kafe nendaba bulu move benalaba nga bulu move nembiyiga nendaba ate nga bamalaya kwe bali bampita nentandika bikola nenfuna sirimu abasinga bagamba nti nali siribwe nti naye Bansiyaga nenfuna sirimu so nafuna cases ebisiyaga ku biri ku street kwebiri kwebiri kati bajja batya okujja oli ajja nagamba ati anti oli ajja na alabanga oba onoonya kyakulya n'okwata mu mmere eyo gyabayiyeemu amazzi naye oba ogikutemu n'agamba ebireke tugende ewange kugulire ebyokulya n'agulira awo omugaati n'ekyokunywerako nga soda omwana n'agamba ajja ngenda kusuza togenda sula leero wabweru kati gwe kutwala okusuza osanga okedde ozuuka nga emiguwa bakusibye emikono wenna n'amagulu ng'ate oli bwereere kati omusajja oyo ye waafunaawo ki amaanyi agabikola ebyo babikolako Alani oba gye tulaga olabayo abantu abasinga badda mu kunenya ne beerabira obulumi abaana be bayitamu mbwa ate wandiise muto bwe gutyo omwana muto mu protecting tuprotectinga biki Alani biki bye tuprotecting eggwanga fu abaana baffe bagwawo nalina kusalira omusango bano obafuna avunze ng'avunze emabega avunze natakyategerekeka n'olwana naye psychologically physically buli mu mbeera kakati n'ogamba ekimala ffe tulaba ebintu Alani nga bw'oba toli mugumu tosobola kuddamu na kulya nnyama tulaba ebintu wano nga bw'oba toli mugumu tosobola kuddamu na kulya matooke ng'omwana olulya emmere muyita mu buyisi ng'omwana ekyenda kyafuluma emabega obiraba wano n'oguma kakati bw'ofunamu omwana afunye amaanyi ng'ono n'omugamba njagala onnyambo neegatteko tutaase bato banno era n'omwana Gold ensi yandi mukuŋŋaaniddeko mukavalinge paka kuba yalina ekituufu kyasobola yalina ekituufu yekka kyasobola okugamba bato banne ne bamutegeera ffe tebasobola tutegeera kati eno bw'aba muto n'agamba muto munne nti sirimu akwata awulira naye kati nze bwe ŋŋamba muto munne nti sirimu akwata agamba ebyayogera tabitegeera Alani ebintu biri wano Alani abaana bano bayita mu bintu kati n'oli omuntu tuprotectinga abaana tuprotectinga ki Alani ng'abaana baffe babasiba emiguwa ne babasiyaga abasajja ab'ebbeeyi bagenda ku street okwo ne basiyaga abaana 5 omusajja omu n'asiyaga abaana 5 n'abasiiga obuwuka ekiro kimu tuprotectinga ki so kimbadde nsaba mufo ky'okunenya ffe abajjayo ne tubudaabuda ne twempowering abaana bano babe strong bajje mu kamera boogere ekituufu mufo ky'okutunenya
tudde ffenna ku drawing board ng'eggwanga tetwala tukoze tutya mu nsi eno edduka ennyo bweti okuprotectinga abaana baffe okubayamba okuddukira mu dotcom eno n'okubeereramu emirembe naife buli kadde teyandijjeyo omwana ddi wanaafuna omwana munne ng'amugamba nti siriimu alume era tta ate tufunye omukisa kufuna nga muntu Eliot ono mutuuza maaso ga kamera abulirira abaana yayogera olulimi lwe bategeera ffe tebajja bitegeera bye twogera byabaleka dda ti omwana muto omwana ki abaana baffe abato bo tubalowoozezaako tutya mwene embeera tuli mu katuubagiro yuuyo bamusiba Emiguwa yazuuka bamusiyaze obwo obulumi omwana bwayitamu ne protection tebusobola lwaki mwagala bannammwe bafiire mu masuuka. Eliot mu mwezi gumu ebbanga lyomala ku street mumalako ebbanga ki ku street era bbanga ddene linamalako nnyo agenda eri emyaka 6 webaka n'abakyala nga bameka abakyala bangi balinga 5 mu mwezi nga wegatta emirundi emeka mu mwezi mu myezi ng'ebiri nga bakazi 2 awo mu myezi ng'ebiri myezi ng'ebiri ekitegeeza ku street abaana batandika okwekwana nga bato mboli alina girlfriend alina boyfriend ate era ataba boyfriend just abagala kwegadanga bwegadanzi naye amulekaawo naye nga tamanyi kikyajjufuna. Abaana abawala bafuna embuto ku street bazaalirawo era bazaalira naye era abamu bazijjamu abamu bazaala ne badaaga ku street ng'asaba ekyokulya naye nga talina agenda kijja abalala n'aguma n'azijjamu omulala ate n'afa nga ali kulujjamu abala bafa balujjamu balujjamu. Ntiisa ki gy'okyaziza okulaba ku street oba ekintu ekyakukanga? Ekintu ekyankanga ennyo ku street okwo okubanga omuntu abasiyazinga abo entiisa eyo yali entiisa nnyo naye nga era woowulira omuntu ntidde kino. Baana bannammwe abali ku street babikola? Okubikola babikolera ddala. Babikolera ddala? Ani abe bayigiriza? Okuyigiriza anti naye alaba ng'omugagga omuntu nga waanajja nti omulaba nti alina emmotoka oba ajja kubalamuko amagezi ng'oyinza okudduukirira omugambe ku magezi ate nga naye amagezi g'alina gebyo byennyini by'okusiyaga. Era oba nga era ngambi wali nti woba ng'ogenze kunoonya emmere eyo n'obisanga omwo naye nga biri awo bibi ye n'akugamba jangu ngende nkole ki nkugulira ekyokulya n'akugulira osanga okoze eki ng'akozesezza kyotandikoze. Emmere mugijjawo gye mulya ku Kasasiro? Hala ni ebintu bya ddala. Ebintu bya ddala abaana baggwa awalani tetukyalina ggwanga to. Abatulaba nkimanyi bangi nnyo mwaŋŋamba ALLANCRUZ omwana naye natuniramu sayidi ya mitandikira bongo gyaŋŋamba nga oba oli awo bwe tukwatayo omwana omu n'atubuulira ki baana banne kye bayitamu wansi awo oba oli awo bangi muyinza okukozesa ng'ekyokulabirako wamu n'okulabako n'abaana bammwe. Olina akantu kewayogera mugenda mu bikomera by'abaana b'abagagga? Mu bikomera ebyo anti oba onoonya kyakulya kati osangayo ebigaatigaati ebyo ebivunduvundu n'okwata n'olya awo awanti nze
ng'okola sikyalina maanyi nga n'engumba zonna zivuddeyo engumba gw'olaba nze ng'era nze nga n'obulwadde bunnuma okwo kwennyini ku street naye nga n'amaanyi agawenje sigayina naye nga wengenda eyo oba Kasasiro oba wa wensangayo ekigaati nenfuna nendya ng'era sirina wena gamba nti oba kikomando neebe nabaye capati nti nfuneko ekyokulya ekirungi naye nga ngera Kasasiro eyo nenfuna ebigaatigaati nendya. Wali oyingiddeko mu nnyumba y'omuntu n'obbamu ekintu? Wabbaki? Anti emmere kuba nawulira akawoowo nga kalungi ak'emmere ng'ate muceere. Kati Kali kaceere? Kali kaceere. Neŋŋamba nange kamponeko enjala. Nkawulira nengenda nesanga ng'omuntu oba tali yagenze kunaaba nze nenkajjayo nengenda nenziruka nako ku ntamu nenziruka nako nentuuka eyo. Lindako. Akacere wakajja ku sigiri? Kali ku sigiri anti akawoowo kaali kankubye. Ng'ate akacere ako kayidde. Nange ng'ate enjala siri bulungi. Nenkwata akacere ako kenakola ki? Kenabba nenziruka eyo mu bugetogete eyo. Nenkaliira eyo. Kali kangi? Kali kangi ng'era nsobola okukalya nenzikuta nesepiki nentwala nefunamuko akasente. Abaddabo. Ebyennaku bisekerwa. Wabba akacere ku sigiri? Ejjinja limu bibiri. Akasigiri ko wakamulekera? Akasigiri akamulekera. Akacere kali kapirawo? Kapirawo. Era nekandibadde ka boilo nze. Ono mwana Elliot ali biru nnyo. Elliot? Newe kandibadde kaki? Kandibadde ka boilo nze sikamulekera. Wakasi kateka kocha? Sha kati engalo ziba zino zigumye sha omubi aguma. Kati Katobeerawo ng'otya nti bannaye bankwata bayinza okunkuba emizibu wanne banzita. Kituufu oba otya naye ng'enjala tolina kyakola n'otwala akaceere ako n'olya. Wakalya nani? Nalina emikwano gyange eyo nenkawe katuusa mu ggeto kuba twalinawo akayumba ne twesogga ne tutandika okulya n'akasepi kyako nenfunamu akasente. Kasepiki nako wakatunda? Wayingira mu kikomera gyali mizigo byaliwa? Byali awo nga mizigo era. Kuba oli namubaza nga agenze kunaaba kuba ejjukira ebinaabiro by'e Kampala oba biriwo ebityo. Nze nenyingira munda kubeera akawoka nteekawo kampunira wa gundi nenzija nenkajjayo nenziruka nako. Abaana abato kuba kati eriyo abantu abagamba nti nze kasita nina abaana bange babeera mu kikomera bato tebijja batuukako. Mubalumbayo? Abaana mu bikomera? Ate era tuwalampa netugwa munda. Kati bwagamba osimanya nti abaana bo bali eyo tebajja kukola ki? Kubonaabona. Era tomanya bayinza otuuka ekiseera mu maaso eyo gye bagenda ne bakulemerera. Abaana b'oku street bano omuze gwe basharinga guli gumu pozi nga kiganye nnyo. Abaana b'oku street bano bawalampa ne bagwa mu bikomera okubba. Bwe basanga abakazi n'abaana balina okubakwata. Ekyo kyo bakisharinga mpozi nga kiganye nnyo. Kakati gwe munnange ali eyo abaana bo bategese bulungi basomera mu masomero gwe gweyita ag'ebbeeyi balya bulungi era n'empisa zo bataddemu ze bayita ennungi okuzaama. Naye kubamu akafaananyi ng'omwana gw'olagajjalidde azze okunyaga n'amukkako n'amukwata n'amusiiga obulwadde. Tokyeyo. Abaana ba street basobola okuggwako metaniki? Kisobokera ddala lwaki tebaggwako. Though tekisobola kubaawo nkya oba luli nenze nzikiriza bw'abanga ayitira yafa oba bw'abanga Gaddafi yafa n'abaana b'oku street basobola okuggwako. Waliwo abantu abajjanga ne boogera ng'olowooza be bannannyini bulamu mu nsi muno
nga bw'ayogera ensi yonna ewulira ne bw'aba nabo baawummula kyeza n'abaana b'okusiti basobola okukola ki okuggwako lwakuba si kyekintu kyogamba nti abagenda kuggwako omwezi okukola ki kyetaaga emikono egyo egyawamu naye nga kisobokera ddala ne tufuna emisomo gya famire okwongera okugumya abazadde okwongera okuwa abaana rights zaabwe era mu ngeri ennungi olaba abaana stories bajje waka zonna zifaanagana step mother step father taata yafa ne bangoba ewaka nabba ne banjokya engalo waliwo eyaŋŋamba ye yajja ya radio yabula ne bagamba nti yagibbye. Oyagala okutikkira ebintu ebiri original okuva mu America ng'amasimu okuli iPhone n'essimu endala, computer, laptops, ebyuma by'eddwaliro, ebizigo by'abakyala, perfume n'ebirala bingi. Weekwate Nairo Cargo Carrier e Boston okutikkira ebintu bye byonna. Teweetaaga kutambula kubinona, beesige babikuleetere w'oli. Nairo Cargo Carrier ekuguliza ebintu ebiri original ku mikutu gyonna mu America nga Amazon, eBay, Apple, Walmart, Best Buy n'emikutu emirala mingi olwo ebintu bino n'ebitikka ng'ekozesa emmeeri oba ennyonyi okutuuka w'oyagala. Nairo Cargo Carrier tusangibwa ku kizimbe Masengere Emengo okulira na BBS Telefina. Okumanya ebisingawo tukubire ku simu 0700-389-155 oba 0700-389-147 oba ku website www.nairocargocarrier.com. ebintu byonna osobola okubifuna naye ebiri original nga biva mu America. Nairo Cargo Carrier yebireeta. Naye nga maama we yakula amugamba nti omwana omuto bw'abba bamutemaka emikono n'amagulu. Kakati bamugamba nti gobbi radio naga asinza agibbye ekyaddirira kwali kudduka wakanga kiri kye bamugamba nti omwana omuto bw'abba bamutemako emikono n'amagulu kimulimu ki akati bagenda kumutemako emikono n'amagulu ye bw'atyo bw'ajja ku street. So emisomo egyo nga bwe tufuna emisomo gy'abakojja gy'abasenga tutegeke n'emisomo gya family. Alani Katonda akublessinze ne following enenene bambi gikozesa omulengo ogugwo ogukoze kwati wali muvule ku nsi fena tulina time yaffe gigenda okuwummulirako naye Alani kijja kuba kibi nnyo ng'abantu obukadde obuna nalabye TikTok oyo ofollowing abantu ba miliyoni 25. TikTok emitwalo 5 kakati kijja kuba kibi nnyo emitwalo 5 ago okukusiibula naye nga tegayina memory egamba nti ALLANCRUZ bwe yalingawo yamponya okuba single mother oba single father bwe yayogera n'atuka mu bifo nga bino naba inspired era nenkwata ku ggwanga lyange nange ne liwona ne nga mpise mu ALLANCRUZ. Numbers zino ddagala Alani nze sizina negomba nnyo okuba ow'amaanyi nga bw'oli naye ntuuka ekiseera numbers tezifunika Alani nenkongoka ate ne ngamba Alani sooko gye naye ekyenjawulo ekyo ate ky'olina nti tonkaluubiriza ne bw'oba wasuze otunula ongamba labongoka neebakemu naakayingira ku makya naye ku ssaawa 5 ndi awo mbadde naaba ngenza okukebera nga ssaawa 4:45 oli wano eyaŋŋambye 5. So omutima ogwo singa tuwa abaana wano platform ne tutabata treme njaga tulondoola omwana ono tumukubira amakubo kuba kati mu baana 10 gyasangayo ono mwasobola okuvaayo. Nze waliwo kakiripu akatambula omwana yali ku street simanyi wa mwakalabo ojja kumbuulira Eliot. Omwana yali ku street kavidiyo akali ka Salt TV omwana so yagamba nze bampita 5 gundi ati ffe temutusobola wakalaba inakalaba nnyo kati gwe 5 boy inakalaba nnyo nga ino obulago bwafa amafuta enjaga naye kuba mwaka faananyi ng'omwana kati omwana oyo nga taweza na myaka 10 emyaka nga 9 naye nga Lola bajjayogeza omanyi omwana wa street kasita ayogeza ng'akozesa eno sayini eno buba bulabe yesigino eraga nti nja kukuba tonsemberera era kasita atandika bwati nange mbalina wano agamba anko nze mbadde nkola byange ngamba akakana bagaba batya izo mukwatira mu musango ne beeropa kati naavaako nagamba anko nze mbadde nkola byange ono najja nata anko kati bwakola bwati kakana abantu kyekisembayo ekyo mu bo oba okukozesa sayini zonna kyekisembayo ekiddako asobola n'okwata akamena akuyuzaayuza n'adduka n'agenda. So baganda bange bali eyo Alani tukozese numbers zino tublessinga eggwanga lyaffe eggwanga lisensebuka tuleme kulowooza nti bwe tuteeka amaanyi gaffe mu kujereegereza ne mu kwesulyayo gwa naggamba
olwo tugenda okusolvinga problems ezitucyankalanya kisinga kaawo. This is a part of Africa. Ne Alani kyabulabe nnyo okuba nti lw'oyambadde engatto ennungi oba essaawa ennungi tolina kuva mu mmotoka yo ng'oyita mu kibuga, kiba kyabulabe. Mu baganda bange abali emitala w'amayanja waliwo abantu bangi nnyo abazze kwolidde wano ne babakuba obutayimbwa ng'oli avudde mu America, avudde London, avudde Sweden, yazze wano kulambula projekiti ze na kuwummulamu n'atambulira mu kifo ky'ataategeera nti bakitambuliramu. Olw'abaana bwe tulagajjalidde ne bamukuba akatayimbwa ne bamutta. Tufiiriddwa abainvesita bangi olw'embeera. Waliwo omwami gwe battira awo yali ava mu USA. Awo ku studio ya Brace awo wansi awo ne bamukuba akatayimbwa ne bamutta nga tabimanyi. Abaana bamugamba aleeta ebyaffe. Agamba ebyammwe mutegeeza ki? Kireeddemu engatto. Kati kirabangako. Kati mukuwalira ne bamukuba ne bamutta. Sembeera eno egenda kukima buli muntu. Ekintu ekyo kituufu kibaawo. Kibeera. Musanga omuntu. Tusanga omuntu. Ante era batabimanyi. N'omugwako mumusanga anyumye ne mumugamba nti mwana leeta ekyo ky'olina. Wagaana ne bamukuba ate ne bamwambula n'omwambula. Yazze anyumye n'addayo ng'ali bwereere. Nga muntu mukulu? Nga muntu mukulu. Nga mumuli buto? Ate era kati. Ne mumukuba? Tumukuba. Kati musobola okukwata ng'oyoggolola ne mumukuba? Mumukuba muti? Anti bamusikaasika we bati. Ne bamusikaasika. Bw'aba aganye nga esente aganye ozijjamu mu mpale z'alina. Bamusikaasika pa esaati weeyizika. Waleeta olutalo ne bamukuba. N'akakana wansi. Kale ate wayagala owalira ne bamwambulira ddala engatto. Obutayimbwa mubujjawa? Obutayimbwa? Ate era nawo tububba bubbi eyo yonna yonna wa eyo masikulapu eyo. Kuba osobola okuguza omuntu leero ekintu ng'akatayimbwa ako ne tumusanga nga ali awo bibyeyize tumugamba atweka akatayimbwa ako wagaana naye nawalira ne tumukomuka eŋŋoomu ne tubbako awo ebimu ne tudduka. N'obubuloka bwe mukuba abantu ku mitwe? So Alan, omuntu bw'aba alaba ng'obuuza omwana ono ebibuuzo ayinza ogamba mutadde nnyo ku kisenge. Naye si bwe kiri. Twagala tukusiigira ekifaananyi ekituufu tuleme kuyita kuli. Tetwagala kubanga buujo. Kubanga naawe bino ebintu ebimu byende mu kubuuza omwana ono nammwe mubyebuuza eyo gye mubeera ne mugamba abaana bano ebintu bino babikola batya. Waliwo akantu kendaba abaana bakola. Bayingira mu nnyumba ne babba omuntu nga tawulira ne bafuluma nga tawulira. Oli n'akeera ku makya n'agamba banzibye nga siwulira. Mukozesa ki? Era ebyo bigenda biba bisooba okiraba ekyo. Ate n'ekirala tubeera bangi oli wayingira ffe tubeera wabweru nga tumagaamaga nti teri ajja kati oli wafulumya TV tugitwala TV ng'eyo n'ayisaawo mpola n'agibuusa esaagaati ffe tugendanga eyo mu maaso ngeno wakola ki walatenkanya ovaayo nga n'abalala bamagaamaga okiraba ekyo wavaayo nga naffe tudduka budusi ate nga bali abasoose dda bo baatuusiza TV gye twagadde ekirabe oli wavaayo nga naffe tubasanga netugibba tugitundira sente nnyingiko neera teziba nnyingi kuba ku gundi eyo tusobola gitunda ng'emitwalo 10. 10. Ogula TV ya milioni 5, milioni 10. Atano wa bei, mitwalo 10 wa bei. Adani, era nze ntulira abantu abagamba nti batukubye kalifomu, bana tebakuba kalifomu. Olimba tebamukuba. Adani psychologically omuntu yenna bwe yeebaka mu makati g'essaawa 9 ne 10 abatawulira mpozi ng'akola kiro naye essaawa y'omwenda n'ey'okkumi ezo ssaawa nzibu nnyo era ne Bayibuli yazoogerako. Kakati abo abaana ezo essaawa 2 ze bakozesa najja n'akumenya nga toli omuntu yenna
ayagala ennyo ekiro by saa 8 abakutuse ku saa 9 aba yeebase kyokka ate olw'okuba nti abaddewo ebbanga ddene kati bwagwawo omubiri gugwawo mulundi gumu kati abo bakumenya 9-10 ne bakola buli kye baagala batukubye tebakuba kalifomu tebamuyina abo balina amafuta gaabwe naye bo kati akaana kano ku myaka 7 kukakula kabba kaba ne experience bubanga bukapa bwepanga bwebuti ne bujja ku mulyango kano bwekabba ne kaweereza buba smart nnyo atugambye skill eri mu kusooba babanga zikapa tebali muntu gwe bakuba kalifomu bakubba weebase bo baba n'ebibalo byabwe kati saa 8 era gwe banabba basobola okumusoma bagamba amatala gava ku saawa mmeka ku saawa 6 waliwo ajja n'ati kakola yiti n'agijjako ekitegezo yaba atunula naye ku saawa 8 gonna gaba gavuddeko era bakubalira bayinza okukubalira wiiki ngezi ne bajja ne bakubba sirya kalifomu just kibalo nga naye bwe wamasteringa microphone eyo nawe ba masteringa okunyaga n'okutwala bwekito bwe kiba serebuki gwe mwegombe eyo mu ghetto gwe mugamba nti asena esinga lwaki mbuza abaserebu bano kubanga oba oli awo kifaananyi kinene nnyo eri bano abaana nti babeera eyo so oluusi gavumenti weba eyagala okukola emirimu gino omanye baserebu ki abamu kawo be mulina okukozesa baserebu ki bembeera eyo mu ghetto wansi mu street eyo ne mwegomba ogana naye mwana singa oyo boya ajja n'atulabako eno wansi singa ajja n'atulabako eyo wansi nga pasita Bugembe era yandize n'atulabako eyo wansi Spice Diana lumu Spice Diana yagenda okulaga bakula ku baana ba street twagenda eyo wa mu Kisenyi bali batuse bekiri okuba mali muvudde mu nsalo zammwe mali muvudde si buli omuntu agendayo babayita n'anaakuta asooka kuyita nsooka ojje ebiseera ebisinga mba mugenda mu bifo bwebutyo mujje nga mu bifo bwe muti mutwebuuzeeko fe tugendayo tutya baali batuse era mwawona bano abaana omuntu ali eyo anyumirwa okukomenti nga n'okkuba enduulu bino ebyo bikola lwakuba tomanyi bambi ate sikunenya n'ebino ebintu bano abaana balinganga nsolo these kids zimonsters ziri mu kuliyetira mu butamanya nze simanyi gye baava lwe twagenda ne Spice Diana eyo ng'agenze kukolera abaana ba street charity omwana yajja ku ndabirwamu baneegwamu n'atunuulira bw'ati Diana n'amugamba owonye ng'eriiso myufu ng'omwana manejalo gyatukisa n'agamba tuddeyo waggulu gwe abaana ng'engalo zino za blaaka ng'abaana balina zino engalo nga nnene zigejja naye zino zaali nnene lwakuba zigenda kati zikka zaali nnene bwezityo nizo nga bazibumbyeko bubumbya bobi n'otuula yakuba endabirwamu bwati nagamba tuwe ssente n'ayogera ekyo ekigambo kya mu ekisembyayo Z ekyo bibaako ate ekirungi kiri kimu nti wakuzibwa bulungi kyenkwagaddeko naye ate totya interview giyogera abantu bagitegeere nze nalaba ku mwana wa street ali bano betulaba abana abajja ku motoka zaffe ne bakiriininga ate ezo project naawe ezaba mu project bambi abantu bazanyira ku bwana obuto ne babutwala mu kibuga ne babubonyabonya ne busaba abo abajja ku motoka zaffe ne bakiriininga abo mbaveeko ate abantu abasinga be bamanyi nti be ba street kid be bamanyi abaana ababi bennyini bali be mutalabanga nako omwana akutunula mu maaso bwati olutuko ne lukumera bweruti bwoba olina ssaawa nga tannayogera weepangula buno mukwano sina kyensigaza kwata twava mu Kisenyi okutuuka ku Lubiri tewali yasigaza ssimu na ssente kati okuva mu Kisenyi emmotoka yajja evuga twagenda n'ebintu bingi obibagabira tebaalina yadde Spice Diana obawa speech
babitwalira ku lubiri awo. Kakati ekisika kwasa ennaku Mr. Alan be bantu aba bavaayo n'asalira omuntu nga Spice Dano omusango olw'okuba alina omwana gwalaze ensi. Kufa abaana abo mbu baagala nnyo kamera. Kufa abaana abo ziba achievements z'amaanyi mwana. Alan omwana ono okutula ku wano naawe tomanyisa lyempulira. Nse kati ne bwenfe ebirooto byange mbirabyeko nga bitambula Mukama anviiriddeyo ne mmulaba. Abaana bano ogenda n'omufishi nga n'omujja mu geyeena n'okozesa tekiniki ekyasinza okuba ey'obulabe n'olikisinga obulamu bwo n'omufishingayo n'omuleeta wano ng'omwana omuleetesa tukyeyongera ne programu yaffe CRUZ exclusive ku mukutuko oli ALLANCRUZ ge mannya. Tunaleta okuba nga tumaliza programu yaffe naye twagala okumanya Metanikira Bongo asiba n'abaana bano. Bwaba test yatugambye wali emabega n'atugamba ya testing abaana 13 nga mukaga balwadde. Abajja ku street omwana yagambye tebagalamira ddagala bo balaba bibasembya. Metanik wetulaga wano abaana bano mubamatiza mutya oba gwe obamatiza otya okubazza ku ddagala era challenges kizosanga kuba eddagala eryo ly'amaanyi. Yeah, Mr. Alan, before nga tunagenda kwa wali so challenging program weri waliwo abantu bangi abali babuuza enamba yaffe funa engeri gye bayamba mukulu Elliot yakola ensawo ze abamu abagala kumufunya ku material yongere ddala okukola ensawo abamu okumuadvisinga okumugulira kubyetaagisa kubanga Elliot mulwadde nakati tumukase bukase okutuula wano mulwadde era ali kumpekeze siza sirimu naye ate waliwo obulwadde obulala obumuluma nga nti bamusiyaga bakola ki so omuntu yenna yandiyagadde okuyamba Elliot. What do you mean? Omuntu yenna bamusiyaga bamukozesa afuna obulwadde emabega abalina ogenda ku treatment oba abantu bebasiyaze emabega atuka ekiseera nga takyasobola kusiba bukyafu bumuyitamu buyisi kati alina ogenda. So he's not positive? Aliwa ng'ogyeko sirimu nti yali positive naye ate waliwo n'okusiyaga. Gundi ya sirimu okubonaabona kwa sirimu kwawukana n'okubonabona kw'okusiyaga. Omuntu asobola okuba ne sirimu ng'abonaabona naye ate era asobola okuba ne effects z'ebisiyaga nga nazo zimubonyaabonya. So kati omuntu ayinza okwesanga ali nga kugamba uncle omuntu ayinza okwesanga ali bibiri nga system yo y'okufuluma emabega baajonoonoola ebisiyaga ng'ate era alina ne siriimu. Oba ontegedde? So omuntu yenna yandiyagadde okuyamba Mr. Elliot okugula obusawo bwe okumufunirako ku material okumubudaabuda n'okwongera okumugumya asobola okutunoonyako ku 0700 34 6827 0700 38 0700 34 6827 0700 34 6827 eyo namba yange nga nze era namba ya foundation Nagita Bongo Charity Foundation nga n'okutunoonyako ku social media platforms zaffe zonna nga Facebook Metanikira Bongo Charity Foundation, YouTube Metanikira Bongo Live. Kakati tudda wali akanyomera ako mbadde njagala nkwogereko ko mu luzungu paati emu olw'obuta to avoid okunyigiriza ate nnyo. Let me show you this. These are ARVs. These are the bottles. So sometimes to encourage these boys and girls to take their medicine, not in a bad way. We have to pretend and we have to camouflage and we have to show them that we are the same. So in my bottle, I decided to insert paracetamols or panadols. In your bottle? In my bottle. And theirs? It is ARVs. So what I do is I make sure that I take this medicine with them to show them that we are together in this. I encourage them. I look good. I take my medication well. So I encourage them as well to take their medications like the way I do it. So that's how I keep on encouraging them. I take paracetamols. Once in a while, I pray around with it. And then on their case, I make sure that every day
they take it. So that's how I confuse. I call. How do I say? Okubasikiriza. Okubasikiriza kugamba. That's how you convince. I convince. Yeah, sorry. Amanya oluzungu si lwangu nera nfubye. Ofubye baba. Yeah, ye engeri gyenkola ki? Gyengezaako baga zisembeereeyo. Era gwe munnange wa muntu abeereyo nga tamanyi era bizingeri gye zifaananamu pamulaga. Ayinza okugamba zizino. Nene zibanga gundi za ffenne. Kati obuntu obuzibeeramu obwo bwolaba obugundi mulimu obuntu oba owuli obukaaba obwo bu sponge kubanga bu sponge bu plaster bwe buziyamba obutonooneka. Kakati level ziba 3. Kakati abaana bange abasinga bali ku eno level ebeeramu gundi zino eza bbulu lwaki nti mbajja ku street nga badde tebamira ddagala nga bali sura nga Elliot bwagambye kubanga ng'omwana omuto tusobola kimunenyeza naye limenya atuka ekiseera n'alaba nga talina direction ng'akooye. Kakati ng'olina okuleeta tekiniki eri gye nkugambye mu luzungu n'omugamba nti no, if me I can do it and I look good like this, also you can do it. So ne tutambuliramu eyo embeera netambulira omwaka ne guggwako ate bw'oba wakagendayo bakuwa akantu weekati okusikiriza. Kakati bwoddayo gwe bw'oba kuwa akantu kati ogamba kasitankamira nga mpona no, biba bitandika butandisi. When you go back they upgrade you on this. Kyokka ate lino si yokka lwakuba eddala ndireseeyo waliwo n'empeke endala eziba ziza okubanga balwala emisujja ndireseeyo naye ate jjo naye era ddene liryanga bwe riti kati Mr. Elliot yamira empeke 2 buli ssaawa 2 ezi yalonda nga maze okulya emmere buli ssaawa 2 amira empeke ze. Kakati batuuka ne bakoowa ng'olina okukozesa obukodyo kuba tetulina ssente tosobola kuddira specialist mu ekyo kumuleeta bali kati gw'olina okweyigiriza buli kimu gwe maama gwe taata olina okweyigiriza buli kimu n'ogamba nina okukola kano akakodyo nina okukola kano akakodyo kubanga olaba omuntu bamugamba mira panado okumala wiiki n'azimya nawulira teziyita wano naye olw'eryo n'obaagazisa eddagala eryo kati Elliot ye namutandikirawo ka project so nga leeta Elliot kamotoka ko kali namutandikirawo ka project obukebe bwe buggwamu Elliot yatandika obukolamu obumotoka. Elliot toyogera kigambo kyonna microphone kweriye toyogera na muntu yenna. Kakati ye namutandikirawo ka project yake eddagala obukebe buno bwe buggwamu atandika obukolamu obumotoka era nkyabutetenganya muyigiriza ati gwasobateka ku bumotoka obwo obubenga butambula nga atasobola obutunda wa Elliot oyo akeera ku macanga ntabuseeko ne banne akeera ku macanga sesema yenna addukana kubanga bamusiyaga ng'addukana nga yetaaga kusiba kugamba biuze eddwaliro ne zifuuka biuze. Wano ani Elliot wagenda oteeka panado mukachupako then akaabwe nikasigalamu ALLANCRUZ. So gwomera panado yalowooza nti mumera tulimira ffenna era ne mugamba nti olaba nsobola okukikola naawe osobola okukola ki okukikola. Kakati bwe buno ogumu ku bucupa bwakoze eki bwamalamu kati ze kyenkola twatandikamu projekiti y'omuluka kati ali mu kukakola era tugenda kukasibako kuno wuzi tukeetoolooze tukawundewunde tube nga ate tusobola obuguza abaana abato okuyamba Elliot ogula ebyokunywa ogula material okuba akola ensawo ze era esoga mbere ne ku nsawo ze okola leta gondo ya akola ensawo ze kugamba njagala mufuule nga ali bize kuba bw'aba bize ate kimumenya nnyo obudde bugenda okuziba nga akooye yeebaka bwebasi ng'awummula kati projekiti eno gukalabanga ak'okusaaga n'ate kuyokkamu agazisa okukakola n'okumugyamu entiisa y'akacupa kano tekyali kyangu kuba buno obucupa baali babutya anko ne mugamba naye nga nze sikati anze mira lwaki naawe tomira Elliot mira kakati bo bamanyi era nange ninganga bo ate nange nkyeyagaliramu okulaba nti at least nakipretendinga nenkifakinga nate kirina omwoyo gwe kiwonya. Sometimes we fake it until we achieve it. Kakati omusajja akola ensawo ze ensawo yaziperfectinga kati eno idea olwokuba nayagala kubajjamu entiisa y'okutya eddagala nakagitondawo nti bwe bamala bakola obumotoka bwabwe mu bucupa buno weebuti babe nga bali used
balimanyire ba opening up eri essanyu lyenina lirimu nti kati Elliot yangamba n'okungamba nti keberako ku kagundi kange balina obupalati bwe batuwa bubaako namba ye buli muntu alina AIDS aba ne namba 674 kati yangamba nti anko keberako nzirayo ddi mu ddwaliro okufuna eddagala kubanga kati mulaga nti ate n'obucupa buno tebumala so tulina okukipinga tufuna eddagala lyaffe obucupa tubuweze tukole obumotoka buno bwe bunaawera tubuteeke ku maketi bwona abutunda osobola okwegulira mu buzi empiso ebitengi byotungamu osobola okugulamu akagatto kakalungi ate n'abaana bano baagala nnyo okukyalira era abaana babonaabona kati nabo mbagamba munatandika otunda obuntu buno amutandika okukyalira bannammwe ku ssente zammwe kati nimbatandika okubateeka goals empya mu bulamu so ekyo nkyebaliza Mukama nti we have achieved this kati omusajja ono byebyo bintu obusawo bwe bwakola so bwakola bwagattako ku buno obumotoka n'akola n'obusawo bwe kubanga ate n'ekirala kino kijjira wansi w'akawaayiro kali nti wadde ensi eri challenging nnyo gye tuli bills nnyingi naye ate saagala bateekamu kiri kyakusaba ffe wano tetusaba njagala nnyo akasawo kaba katuusa akatuufu nga Elliot akivinze kino abe ng'asobola otunda ensawo ze okubeezaawo obulamu bwe kituufu n'okugoba ebirooto bye kuba muyigiriza okukola akole ensawo atunge ensawo kugamba abe nga alina ekimukuuma biza ate n'ekyalo mujjamu kiri eky'obubbi nti omuntu alina kukola okubaawo tokyabba tazera busukaali bwo sanga seba kutte sukaali zisukaali kiki ekyo kasukaali kakunyumira nnyo tama naye of course kiryoke buli mwana omuto kiryoke naye nebaza Mukama olwekyo muganda wange Elliot wabadde anyumyalo waakoonye Mr. Allan akonye ku njala eyabalumanga ennyo ne bayingiza enju z'abantu okubba emmere bangi bafudde olw'eyo embeera kakati tulina campaign gye twakoze wano ku Labongo Charity Foundation bagiyita Anger Christmas Free Campaign due to the fact that abaana b'oku nguudo bangi babatta nnyo mu biseera by'oku Christmas olw'emmere kubanga abantu bwe bagwa mu kibuga abaana babulwa emmere bwe babulwa emmere ne batandika okuva mu kibuga ku street myala gye basulamu ne balumbagana abantu ba bulijjo eno wansi okubba emmere ku Christmas kati abasika ne babakuba ne babatta kati olw'okuba ekintu ekyo nkinamu experience era nkirabyeko natandise wano campaign egenda okutuyisa mu Christmas bagita Anger Free Christmas Campaign nga njagala abaana 15 batukyaliyeko ku bantu bajje ku nguudo batukyaliyeko ku bantu tufumbe nabo tunaabe basale enviiri basenye tusomeko nabo Bible tubawe sapuli tubawe Qur'ani kugamba tubawe engoye tubaddaabirize tubakuumire wano Christmas kale ne bwe ligwawo abamu ne baddayo baddeyo nga balina ekigambo ekirungi kye bafunye wano n'eddembe n'essanyu omanyi okwagala nayo njiri ogagateeka ano tuyitenga Pastor Bugembe bw'aba Katonda abaatuyambye najja asobola okujja nawo guba mukisa gwa nkizo n'abantu bonna abali ba celebrities abasobola Christmas before Christmas nga 24 nga 25 na lumu ezennaku 3 twaziwadde abaana b'okunguudo twagala target yaffe y'abaana 15 bajje tufumbe wano nabo tulye nabo tunaabe nabo basale enviiri basenye tubajjanjabe tubajjano mukwano bamuyita Brian Baba bambi njakuwa ku namba Brian Baba ayagala nnyo ebintu bya charity kati omuntu yenna ne waba ayina t-shirt nkadde ne waba ayina ngatto nkadde ne waba ayina katungulu ne waba ayina nnyanya oyo ne waba agambye nti Katonda nzi ambulesinze nnyo omwaka guno ekimu kyange eky'ekkumi kimuwadde naye kakati ekimu eky'ekkumi ekirala kankiwa abaana bano asobola n'okuyita ku namba zaffe ze ziri wansi n'agamba nti nze sina t-shirt nkadde sina ngatto sina ki kamba sinikira emitwalo 10 gigulemu akasawo k'akawunga kasawo k'omuceere kamba gulire ennyama kilo 5 ziizino kangule ennyaanya ne kaba katungulu kamu ne bwe babutto asobola okuyita ku namba zaffe ezo tusindikira obuyambi obwo abaana bano tubabudaabuda mu Christmas n'ebenjiri abaanawo n'ebengeri endala ey'okujja abaana bano ku nguudo kubanga wali omukwano wasikiriza okudda amina weewaawo kale CRUZ exclusive gwe mukutu ALLANCRUZ ge mannya Elliot njasigala nga nzija nkulambulako tusigale nga tutambulira wamu then mu foundation eno mwennyini tuyina emboozi endala gye tugenda okuwa ate ey'omwana omulago oli amatani gwe yagambyeko so emboozi nnyingi nnyo omwana yabaaki oli bangi aliwa
oba ngambe omuwala kakati waliwo bawala bange bannange nina ekintu ekinkuba nenga tuyita mukyala Samalise Kabembe ndoza ngenda Kimegga kuba twagula ettaka twagala kufuna wagazi mbadde ne challenge nti wano sikumirawo baana bawala kumirawo baana balenzi naye abaana abawala bafunye ebizibu bingi mu foundation eno kakati omwana oli teyeesobola bamuyita Saala n'abaana abalala bateesobola so fo mwaka guno nakaloozi ng'abaana basatu nga bafuna embuto babiri nga bafuna embuto Shivani ne Kaka kakati ne Saala ombi abadde amulumbaganye waliwo abasajja abebakira ddala ku baana abalema azini bana abaana bimbalabanga balema bazola bateesobola basajja nga bagufulya ddala mulimu gw'okubeerako nga bo tageti yaabwe yakwebaka ku baana abo era abaana abo nga bwakunyumiza waba beyambululiramu kubanga Saala we yanyumiriza emboozi yaŋŋambye nti omusajja oyo yagenda ku musawo n'amugamba afune abaana abazolo bana abafunise embuto gwafunisewo olubuto gwadduka kati mu baana abanga abo ababiri abafunye embuto omu abadde victim w'ekyo kintu nti omusajja yadayagala okwebaka kwona omulala yasooka kwebaka ku Kaka n'amufunisa olubuto bwe yamufunisa olubuto n'adduka kati ate yabadde akomyewo yebake ne ku Saala naye olwokuba nti Saala oyo bwe mufuna mu empawalinga obwongo bwe nembuboostinga ate nemba nti ndi mukwano gw'ennyo opening up gyendi najja naŋŋamba mu kitundu kyaffe ekiddako tutandika ne Saala nga tuli wano ku foundation ya Labongo Foundation Labongo Charity Foundation bandamu basomene namba yo eri 0700 346827 0700 346827 ligo munanga agalo kusigira ebisiige tubezawo obwereza buno na craft art and craft gwe tuyimiriako gwe tubesingako nga tuvudde kwogwo omutima gw'omuntu alinganga gwe gutafa asobola ovayo n'agamba nti kati nga tugenda mu Christmas kangule kiroze ennyama 5 nziwa abaana naye ate ekitubeezaawo tukola ebisiige ebya buli kala compound designing tusobola okusiiga omwagalwawo nga bwali tuli mu Christmas season abagala okusurprise nga abagalwa bwabwe tusobola basiiga nga bwe bali ne tukasente akasaamusaamu akasente ako tufuna ketwalako Eliot mu ddwaliro ne baganda beke tugulako akawunga omuceere n'okusasulako bills zaano rent n'ebirala so gwe muganda we mwana wa Katonda aliyo gwe kikutteko osobola okuyimuka ne leero n'oyimukirawo nga tusinziira mu bikolwa by'abatume Acts 20:35 omukono ogwo ogugaba Katonda aguwa nnyo omukisa okusinga ogwo ogutwala blessing obuweereza buno ng'oyita mu kisa webale nnyo amina CRUZ exclusive gwe mukutu Maros Bridal Center Africa One Tours and Travel Nile Cargo bonna tutambula nabo okulanga programs zonsikulwako bulungi nnyo musibe bulungi for now mwera abakuzaala Quality Farm e Madugomba bayita abalunzi bonna mu ggwanga okujja musomo gw'ebyobulunzi ogutuumiddwa ekyama mu bulunzi Secrets in Farming okuva nga 5 okutuusa nga 6 January ku faamu yaabwe e Madugomba omusomo gwa nnaku 2 era tugenda kutendeka abalunzi mu nnunda ey'omulembe endiisa n'endabirira ebyuma eby'omulembe bikozesebwa mu kulunda oyige bw'ofuna mu kulunda ate era n'okukuuma ebitabo banking and record keeping nammwe abaagala okutandika ebyobulunzi nga temulina ssente wakuzeewola mujja ku olwo tujja kuba ne campfire ekiro era nga abayimbi ab'amaanyi ennyo mu ggwanga bakutusanyusa ekiro kyonna paka obudde kejenge osasula shilingi 2,000 okulya okunywa n'okusula sasula ku momope kamunyenye mu 65 kamunyenye 3 kadaala merchant code eri 571 671 oba kuba essimu noti 779 291 758 ovuga n'otuuka e Maddu Town Council Gomba District nodda ku Maddu Kiganda Road kilomita 4 zokka ng'otuuse ku kuzaara